ono kanso banamuwulira amaanyi akomyawo mpapula. David Louis Lubongoye bamuyite pastor olunaku olwaleero amenyewo record wali ku kitebe kya National Unity Platform. Amenyewo record ey'omukulu Honorable Nalukola. Kikyakoze video njikuletedde ne Bobi Wine amuwadde kye bayita thumbs up. Byonna ngenda kubanga hambe kunyonyola mu maaso awo n'obutambi bwenkuletedde okubeera pastor kwe kumufudde kyali oba nedda video njikuletedde naye nga tetunagendayo badde nsaba osoko jimpeleka like ebirengeso otambule tukire obunabonyegeddde okumanya kweno information naddala abana Kampala Central. Eno video yamwe bannange musubscribing mugisharing mu WhatsApp groups zonna Facebook TikTok nga wenkugambye olunaku olwaleero omukulu oyo kola ku screen yo yamanyikiddwa nga David Louis Bongoya oba muyite Mr. SG Mantegeza Secretary General wa National Unity Platform. Asobodde kuvugenda na picking nomination forms ye okutwalayo ebipapula bye wamu n'ebifaananyi bye nga we babisabye wali ku Electoral Commission. Olunaku olwaleero nga bwenkugambye ne Bobi Wine atiddemu ono omusajja mulala ne Bobi Wine mu president we yajja okukima nomination abantu tebaliwo bangi naye ono ye asumbye Kampala Central yonna abantu bazze era bannange buli omu abadde overwhelmed nga bannange ono musajja ebyaddala agenda kusobola Kampala Central kubanga kikyatayina amagezi ayina buli kimu akirina. Ogenda kumumbulira mu comment section olowooza David Louis Bongoya agenda wangula ekyo kibi agenda kuwangula ekifo kya oba Kampala Central oba nedda kubanga last time kyagaana. Wamma bulijjo ba foot soldiers niwe wakira ku machane bavuma Pastor Bugingo nga ne Secretary General waabwe alina church temulindiga nga balowooza Pastor Bugingo yabba endiga azaabwe. Secretary General Bongoya tuli mu bintu bya protest vote oli mu kubuulira abantu njiri. Uganda zabu naye nga akitegedde lwaki bulijjo abaana banno kumuvuma Pastor Bugingo kuba bulijjo muli mu competition bulijjo Secretary General wammwe ali mu competition na Pastor Bugingo nga mulowooza nti endiga za Secretary General wammwe ziri wa Pastor Bugingo naye nga Secretary General concentrate nga londako kimu kuba buno obudde ndaba protest vote egenda ng'oli mu kubuulira njiri ate enjiri yali badde nnyo ng'oli ku kkubo gy'ogibuulirira
kuba buno obudde ng'egye batwakiriza kuba campaign wokwata Bible n'ogenda ng'okubazi crusade ku kkubo ate ojja kufuna munnyo okusinga ng'osigadde mu church kuba church erimu abantu 10 ku 5 so naye nga tubulye church weeri tujje tusabe tunyumirwe obulamu naye nga tubagala nnyo naye nga Pastor Louis Lubongeya tukwagala nnyo genda mu maaso n'okubulya nnyo naye nga tuli mu protest vote naye nga mbajukiza mwena Kijo restaurant tukolaki tufumba emmere ennungi ennyo okuzaama oyagala ttoko oyagala jjuni oyagala katunkumu oyagala bwayise jangu Kijo restaurant olina birthday olina conference actually tours and travel tukulinze ku Kijo restaurant awo oliwo kamere so wano kukolera delivery actually bangambye ennaku zino Faiza yafumba ewaka kwata kuba kubira kubesimu ku nvunaanyizibwa 100% ku bigambo byonna bye mba njogedde n'ebikolwa byange ebyo byange bw'oba ojja okunkuba ng'onkubiramu ebyo bye njogedde ne bye nkola kuba ne tomanyirira ku byabalala nze siri mmandwa nti njogerera mu mitwe gy'abalala nze platform nagiteekawo eri open buli omu asobola okuva gyali najja n'ateesa oba najja n'abeerako nekyayogera osegedde buli omu oba oli ajja buli lunaku tekimufuula gurupu yange nze sirina gurupu ku internet abantu mubajajinge na bikolwa byabwe osegedde nze nkimanyi bulungi nti Museveni alina be yanteekako abaali ku lusegere wano nga beefuula nnyo nti tuli close nabo bakole emivuyo gyabwe bamala ogikola babingattemu nti abo be baali ab'ekisekka nze ndina bakomuledi bwe tukuba Museveni so si kugatta ku Museveni agatta ku Museveni osiri naye osegedde temungattagatta mivuyo gyammwe eva nonsanga mivuyo eyo ate kisekka eyo nze situma nze buli lunaku nkola video nkola zilive siri mandwa ndi njogerera mu mitwe gy'abantu osegedde emivuyo gy'abantu mugivunaanire bantu abo osegedde fe tumanyi obubadi bwe mwagala okukola mwagala mugatte bakomuledi mu kabinja kamu bwe bati omu akola amanyanga bagambe beebo mukwatiremu bakomuledi bonna okubakakkanya ava ku mulamwa fe aba afuuse kaasa ava ku mugenda aba afuuse kaasa woviira ku mulamwa ng'olwo toli omukuffe nze gwempita komuledi yoyo atola ku Museveni amugattako toli komuledi wange toli komuledi munnange nze bwetyo bwe mmanyi abantu mwetereeze mwesetinge ekyo nkikubuulira obubadi bwammwe mbulaba sayansi mumutaddewo wano sayansi waliwo sayansi gwe muvugira wano ndaba mulinga abaagala okummaliramu mwagala kuwunzikira eno emigogo mugiwunzikira wa kisekka mwe mujje ate video nagikola n'emabega mwezi mulamba emabega nga nzija mbagamba buli omu bikolwa bye kati Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 7 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.